yes, omugagga Lwasa asobola okuba nti akyekola nkugambye yekoze ekigenyi akumatikira ga Ssaabasajja Kabaka obukyala buvudde ne butandika okuba nti bumuzinira bw'amasa ssente. Wano n'omukyala omukutu omukyala muto amanyikiddwa nga Angel agenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo akwata video ne kamera ng'omukulu yeeyagala. Wano nno yasobola okuba nti akwata ku bwana n'obukyalo obwabadde buzina mpola mpola mu bantu abadde beetolodde waali okusobola okuba nti obaoliawo naye abawa ku ssente. Yagenze n'asooka abukwatakwatamu waneeno era ng'obaoliawo omugagga ono yasobola okuba nti asettinga pace abantu abasinga gye babadde batasuubira ku mukolo nga bwe gwabadde. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga mu Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi wa Mutantambi Jimso number one rich boy Max Sudi Junior webale kuba nti otambula nange okuba nti osubscribing n'okuba nti ever obeerawo n'ogamba n'okutambula ne rich boy asobola okuba nti ntuusaako agaffe Uganda Kampala n'olyoka okubeera nti ogafuna nawe ogatambuze batali bwe bagafune nawo. Kabaka yabadde akuza amatikkira ga myaka 28 ajjukira bukyanga Obote yalumba olubiri lwa Kabaka wali Emengo. Yagenda mu maaso n'okuba nti that was 1966 obwakabaka bwagenda mu maaso n'okuba nti bugibwawo era nga basobola okuba nti bukomezebwawo nga President Yoweri Kaguta Museveni amaze okuba nti alinnya ku ntebe ne bakola agreement eyo ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Ronald Muwenda Mutebi II nga ye Kabaka wa Buganda era nga buli nnaku bwe zituuka Obuganda bugenda maaso n'okuba nti bucelebratinga olunaku luno kubanga oba oliawo si lutono nti ebyabwe byali byatwalibwa n'Obwakabaka kwogata n'ennono ne bigibwawo then so celebrations zino okuba nti zigenda mu maaso mu ngeri bwetyo musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa y'omu yaggase ku musajja ku bantu abalala bonna especially Abaganda abagenze mu maaso n'okuba nti bateekawo essanyu nga nawe bwomanyi nti Lwasa musajja wattu bamuyita Lwasa bakazi tabasizawo we yasobola okuba nti akuŋŋaanya faamu y'abakyala mpola mpola abagenze maaso n'okuba nti bamuzinirako bw'abawa ku kasente bamukubira ku nduulu eno omukyala we bwe yagala mpola mpola. That is it. Lwasa yasobola okuba nti ekola ekigenyi era nga oba oliawo yasettinze pace eri Abaganda bonna. More reaction according to what I've been like watching and seeing, it seems batandise okuba nti bacriticizing omukulu ono nga bagamba nti ayagala nnyo ebintu ebyo, ayagala nnyo ebintu by'abakyala nga bagamba nti ono takuta bakyala era yabadde nga alina omukyala we era n'agenda yenyige mu bakyala oba oliawo ekintu ekitaasanyusiza abalabi especially abalabi bebibatakwatako. Yes, bagenze maaso n'ogamba nti Lwasa agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo yeetanira nnyo abakyala bamaama nga bulaba vidiyo eyo. Lwasa ye muntu w'abakazi era nga abantu bangi abasobodde okuba nti oba oliawo bampiningamu endalo naye nga Lwasa avudde n'agamba nti gabadde essanyu lya Kabaka we ng'aweza emyaka 28 ng'alamula. Yes, era agamba nti essanyu lyabadde tasobola kuba nti essanyu lyabadde tasobola kuba nti alikuuma teyabadde asobola kuba nti alisiba wabula yabadde agenda maaso n'okuba nti aliraganga bwe kirina okubeera. Era Lwasa yavudde n'agamba nti ye musajja muganda ddala alina okukola ebintu Obuganda bye baagala. Jjukira amatikkira gano gagenze okutuuka nga waliwo ebintu ebitategerekeka bagamba Kabaka ali biki Kabaka ali biki. Of course tetunaba na kumanya celebrations zatugenze zitya naye nga ate of course ogenda olaba nga abantu batandise okuba nti bayozayoza. Kabaka watukidde amazaalibwa gagenda okutuuka nga Kabaka wa Buganda kyali mu mbeera nnungi agasooka era Abaganda bavayo mu maaso n'okugenda maaso n'okuba nti beekalakaasa still ne wano nti watukidde nga tutumanyi kituufu oba gyali ali fine oba tanaba kuba nti aterera. So far kitwagala kwe kumuwa esaala. Yes, esaala esinga obukulu adde engulu tusobole okuba nti oba oliawo Obuganda bugenda maaso n'okuba nti bufuna omukono gwe nga bulamula mu mikono gye
abaganda baddemu okufuna ku ssanyu ne Uganda obaolyawo eddemu okuba nti etebenkera. Lwasa avudde n'agamba nti kabaka we bwe bulamu bwe kubanga ebyenono bye byamufudde kikyali obugaga bwonna bufunye ng'abirivinga mu culture ye. So n'olwekyo kwe kusanyuka okwo yakyekoze, yagenze ne Facebook live n'agenda buli wamu kamera zamubaddeko obaolyawo okugezaako okuba nti alaga essanyu lye n'okuba nti apuulinga kye bayita media attention okusobola okuba nti agifuna mpola mpola. Byebyo bye twasobodde okuba nti kuleetera okuva ewa Lwasa n'ogattako n'ababuganda ngamba nti ogayogayo Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo Cuucu okuweza emyaka 28 ng'owalamula Obuganda. Nze musajja w'ontambi okuva e Busoga ngamba nti bambi ayi Ssaabasajja wangaala nkwagaliza birungi byerere nkwendeza nkabi zeno omusaada wa Kyabazinga mpola mpola weebale kuba nti olamula Buganda ne Uganda okutwaliza awalala. Yes bandita bampita Ntambi Jimuso kankomaawo paka nkya.